my Power Ranger. Ndeka nefuga omutima gwo. Ochiraba batupimako baby yonna gy'oli nga nkukimako. Yeah man. Abalungi mugamba mutyandoza kayimbo kawulidde ka Power Ranger. Nze nina kapati kensinga okwagala. Kagamba nti no bwoba kyawa nga nange mba kyawa. Bwotamatira simumatira. Bwotamatira simumatira. Ningo gamba otyo mukulu. Jendi munange. Caspian Marvin. The Eastern Bull. The Eastern Bull. Ogamba otya. Ni bulungi. Soko ba bullying mwawo bawulire. Yo, it's your boy Caspian Marvin, the Eastern Bull representing straight out of East Africa. You can call Mr. King Kong. Yes, I'm the King Kong. Ndege ya chili. Simba wa masimba. Habari ya kazi. Mzuri, habari ya za kwako. Umepotea siku hizi? Nimekuwa pole pole. Umekuwa? Yeah. Uko na muziki mpya. Niko na muziki mpya. Wasalamia watu wa East Africa. Watu wa East Africa. Watu wa Buzata mulewa fe. Kamusoke mbuzabe wa fe. Yes. Mutie abana bebusia, abana bebuluya e Kenya, abana be Uganda, muje baleko zengwa buli wantu. Naye mwabebusiya mutudojinga. Ate bati. Muine engeri gye mukitingamu mu dakika 2 ekigere kiri busiya. Mu dakika 2 oli mu Uganda. Kwegamba mubikwasaganya mutya. Anti fe tuli blessed. Tubirake Kenya oyinza kulya ekyegule Kenya n'osule Uganda. Abamanyi ebiddako aizulu. Naye ng'ogamba otya. Gendi ndi bulungi. Pozi mweno. Fe tuli bulungi tetulina tabbo. Era mbalaba. Caspian. Amanya amatuufu. Amanya amatuufu bampita omwami Siminyu Marvin. Siminyi Marvin. Siminyu kati Siminyu ewaffe kitegeeza drought. Kiba kitegeeza nze banzaala mu drought season kitegeera. Kyobalaba nkalubamuko. Kyova togejja tokogga. Oli awo kuba lwena kulaba togejjako. Ndi awo. Gwe mu lockdown tewalya mmere. Lockdown nalya emmere munnange. Naye neera munnaye mukama waatu byabikwa sigejja. Bakuzaala mu kaseera ako. Mami ne dadi gye bali. Mami ne dadi gye bali awo Mukono mbatumiddeko mbaagala nnyo awo Mukono ntaawo. Amanya gaabwe mami bamuyita Nafla Grace, dadi bamuyita omwami Mangeni Lawrence. Bonna beeyo. Mbaagala nnyo jasira kuba nti bali Mukono naye bababusia. Okay, ewa mwidi baana bameka. Ewaffe tuli baana bana. Omuwala omu abalenzi basatu. No wonder you're the bull. Okay. Nze Mugalanda. Gwe Mugalanda. Erinnya Caspian omujawa. Erinnya Caspian eyo nalijja eno kyewunyisa nalijja mu Bible. Ijja sinali awo kusomero nga nsoma Bible mpita ayita ngina okulaba akannya Caspian si nga kalungi. Neetuma Caspian. Story yo wagitegeera eyo y'omuntu. Saagitegeera nno paka kati. Kyewunyisa. Lwaki tomugugolingako? Njamugogulinako bambi naye nalijja mu Bible naye simanyi meaning. Ate Marvin. Marvin is my real name. Your real name? Yeah. Okay. Kati nosalawo n'ogamba ko olifukole Caspian. Caspian. Yeah. Fe tubadde tumanyi muzungu mu America yayingiddewo. Omanyi n'enviiri zino zirimba. Fe twali tumanyi munnange oli mu America. Siri mu America bannange ndi mwana musaamya nva Busia bakuba nti mbeera nnyo e Kampala. Okay. Okay. Oyimba mu Lusaamya? Nyimba mu Lusaamya ne mu Luganda okusinga. Okay. Lwimba ki lw'olina mu Lusaamya? Futenna niwenda bona mu picha ndahwekomboli mulayi wetiha icha kubona besiha manye ndisomba cha ewe si wekisa era bakamanye ku TikTok. Nina MP gwe nalabye akazinirako nga akagala nnyo nengamba bannange bigenda bitya. MP wa Busia North but she's my cousin. Oh, okay. So ogambye muli bana balenzi basatu n'omuwala omu. Waliyo omuyimbi omulala wagoyeka mu family yaffe. Kyewunyisa nno nze omunze kaaliyo. Tebakubulirako nti nno ne jjajjaawo basengawo yali muyimbi? Siwulirangako nti bamukika okieka nze yatandise kino eky'obuyimbi. Gwakitandise? Ne generation ye neddako? Ekitegeera. Okay, wasoma ki? Nze nasoma BCom, nasoma Commerce Kandari. Okay. Nasoma BCom era I have a degree in commerce. Wasomera? Nasomera ku MUBS. I graduated 2 years back. Wow. Yeah. Oh, so no salawo ingire music. Salawo nyingi. Abazadde bwe wabawa wagundi yaabwe ya Kamasi. Wagenda ko no practicing Kamasi. Degree ya Kamasi. I was studying while doing music. Not officially. Just nali mbeeranga mu studio. Kati olwamala osoma nengamba kansoke concentrating on my passion first. Njoke ngenzireyo nsome kwa ngina okuddayo nsome. So to were practicing anko mu office yona genda kola Kamasi. Because mu internship. Oh, okolera kwa.
Company eriyo njogera tugireke. Okay. Kati aha otandika mu studio ki? Natandika mu studio bali bagita Sound Records ya producer Paki. Sound Records. Yeah. Okay. So wakolera kayimba ki? Nakolera akayimba kange ke bayita Tattoo. Tattoo. Wakola ne Victor Rose. Kati akayimba ako bwe nahakolera mu studio. Kati we try tuzemo kwesinkana ne Victor for the second time. Nga just katungolo akubya akaji Victor nga sinaba kuba akaji. Nga asambye. Nga yasambye akaji. Kati nakawulira this song is nice. Komwe. Nangamba solo kayimba mu ko kikini nga tewali buzibu. Nabukira second verse. Okay. Yeah. Owandika. Ne wandika music wange mpandikira n'abalala. Yeah. Kati no korabo je mwakola n'omukulu ani yawandika? Yeah, I wrote the song. Then Victor nagamba kanyembeko ku second verse. Inatereza mukao naimba second verse, but I'm the writer. Oina management? No, really, I just have a team I work with. Nti bachali bange tukwatagana wano nawali. Kuva ddala nno kuva mu campus nga tuyiriba nawo. Ate Ibra? Just chali wange. Chali okay. Okay, ishashe twagala okumanya challenges sizo meetings mu music industry ngakwe. Yeah, mu music industry challenges so meetinga. It's financial problem. Mostly byogere mu Uganda abantu bafe. Why ekintu kiwandyetaze okola kale katugambe kale you want to do a video of a certain quality nekanga kyetagisa video wali promotion strategy gyagala okozesa byetagisa sente nyingi ennyo ate nga there is life akitegera after music, so ebintu ebyo challenges ennyo. Then ekirala the way people perceive us. Baba perceiving. Oyinza otuuka awantu kale omuyimbi balina engeri gyamulabamu ng'ate ng'omuyaayo kitegera ekintu ngeri kikawe omusajja naffe tubifuna. Kati nakyo kinchallenginzemu because oba nkunyumize ntya nti oyinza okuba kati gwe mutima oli muntu mwerufu naye already balinako omuyimbi gwe bali balabyeko ng'ali chaotic or something. Kyali kikutuuseeko? Yeah, ne certain office na office gye nayingiramu. Wali ogenze okukola ki? N'ebintu byange byenkwasaganye. Tubuulireko, twagala kumanya bannange. Caspian, twagala tukutegeere. Nina omukulu gwe nali ngenza okulaba. Kale, ekibuuzo kankitereze. Caspian bw'aba tali mu kuyimba, ki ekirala kyakola mu budde bwo obw'emirimu? Right now ndi music, njagala bamanyire nti ndi music mukka. Okay. Sina budde bwange bwa mirembe bayira. Obadde otunyumiza, ogenda mu office. Ongenze mu office, ku reception, olabira ddala nga ne receptionist alina engeri gyakulamu ne bamugamba nti nina appointment ne director plan ne mukamawo aba takikkiriza aba yeebuuza ogenda kwogera kinaye kitegeera alabira ddala nga oba ofuwawo oluzungu ng'omulaga nti wasoma anti kati munaye wali tolina kutekwemulisa nti ate kyogye ebitabo ate omulage nti ntegeeramukko siri nga bw'olowooza, so kyali kintuuseeko kiko neebuuza nkikoledde ki. Nengamba kansooke nzimbe kye bayita public value. Okay. Yeah, kiwambe mbeere loki. Yeah. Okay, okuba type of music ki? Yeah, mostly nyimba music wa love. Sigena akibamwita R&B. Just nyimba wa love kati mu Uganda temuli muntu nze nkola kyona kino. Kati obigattawamu kuba nyinza okuyimbako R&B ne nyimbako afro nga byonna bya love. Kati byonna ndiga soul. Okay. Soul music. Yeah. Okay, tugende kana akaimba power koli mu terms olina ko akaimba kuba kaita Power Ranger. Yeah. Cheche kusindikiriza okawandika. Akaimba ako just I imagined about a certain feeling. Which feeling? Ngoli mulavu nti bwe kiba kugwe ngonda. Bwe kiba kugwe ngonda, ngonda ma Power Ranger. Obasinze mpoma ma Power Ranger, so something like that. Just ngowanako omwagalwa nti bwekiba kukuye ogonda. Nze bali manyi nze bwe nasoko oduulira nagamba Marvin kyagenda tukola kati agenda tweta Power Rangers mu kala zonna abali mu firimu abo. Kati just nzi kati nkireeta mweyo nti kati kugwe oba Power Ranger. Nedda ye Power Ranger wange kitegeera yakumala amaanyi. Kitegeera bwe mulabako ngonda kati ye naafuuka Power Ranger wange anwanira ntalo. Olimba ono nalukola mu studio bagita Retro Records, nalukola n'omwami bamwita Eyo Majesty Maxon Mr. Fine Lines, producer wange ne One Blessings. Okay. Yeah.
olimba lukutuusizaawo olimba olwo luntuusizza wanene we mbadde sisuubira nno munnange abantu balwagadde nnyo buli gye mbeera ku stage balunsaba biki ku TikTok everywhere twagadde oluyimba lwa Mad Over You tuyimbiremukko we bituuse kati tuli omu n'omukka tussa gumu kano ke tusazeewo nti tusula wamu baby emitima gisula wamu you make me feel like somebody I don't wanna see you in nobody yimbirako bannange olina ennyimba zonna nzitudde mnenga sooka onyimbiremu mbikka baluwulire oli mulungi okuzaama ne bano bakugamba amaaso go gatiikwa n'abasamize bagagaana bannaye omuntu kati olwani aluwandiika era yenze n'abasamize bagagaana bwe bagalaba bagatya gatiikwa gaaka ng'owaana ebigambo bino byonna obijjawo kitone ate n'ekirala nkiwulira muli nyinza okuba nga kyeka nina omukwano omungi olinayo girlfriend ninayo girlfriend amanya ge agenda okukyawo olunaku olwaleero ye yeeyita nnyo Mrs. Marvin kati nze muyita baby nawe title ogikiriza n'agyeyita Mrs. Marvin kati eyo ge bamuyita sigamanyi naye nze muyita eryo muyita baby oba obuzaabuza babebi baba bangi era baby yonna kyoli nkutumiddeko ekyaki twaga omanya wano nga ku Spark TV kazannyo kike wali ozanyeeko mu love ne bakukwatira n'ogana tufudde si kaakakati nali nkazannyeeko ne bankwata nga kaali kabi wanga kaali kabi nga n'omuntu agenda kukyayirawo naye nze nga bankutte nnyo lwakuba nti nabivaamu tunyumizeeyo kamu ebyo ebyokusimu jasi nti nobeerako eyo nofulatingako n'omuntu omulala kati n'okomayo ewaka kitegeera notadilitinga message ate nga it wasn't intentional nti I flattered with the girl biki kale nga bamanyi nti abalenzi olusi tubeera mu vibe biki kati nebikwata kati nabyerabira okubijja mu message biki so yo wali yabigwamu omulala nina ex munnaye baliyo bameka ninomu nabigwamu nogamba tolibiddira obulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions olunaku olwaliro era ng'omukulu gwe tulina Istanbul Caspian Marvin olunaku olwaliro yes ayina akayimba kapya bakayita Power Ranger wabula njaga okujjukiza nti bannaffe abateekamu ensimbi okubeera ku mpewo za Spark TV be bannaffe abanumira bagago ina mukwana yeetaaga ensimbi bano bajja bimala bajja kuwa simbi ensente ezitaliko omusingo gwonna bano bakuwola okuviira ddala ku miliyoni emu paka ku miliyoni 2 era nga zino zijjirawo mbagirawo ku simu yo in just 24 hours kyolina okola munaye genda mu simu yo genda mu Google Play Store downloading anumida app ojja kuba obafuna bulungi abeetaze okumanya ebisingawo munaye osobola bakubira ku 0800 10240 ate bwagala boys WhatsApp message baereze ku 0787568903 njaga kwebaza omwana omwala AC Fashions anyambaza olunaku olwaleero nkwebaza munaye ate kulisayo kuva China yalese engoye empya amasuti amapya amwetaaze munaye osobola mukubira ku 0706226061 Caspian werabawa mu myaka 5 okuva nakati mu music industry ekibuuzo ekyo bakitubuuza nnyo naye I'm going to be realistic zino olunaku olw'enkya simanyi gye ndi n'eddakiika 2 okuva wano simanyi gye ngenda okubeera so sisaagamba nti emyaka 5 nandyagadde okuba nga ndi munene nsuukako wano oba nga kuba shows wabweru naye ate sisaagamba nti ngenda kubeera ki stage kyenene gye wandyagadde okubeerako omwaka guno nga tegunaggwako omwaka guno gwennyini mu Uganda oba mu Uganda yonna painting loizo tuga BET saaganye okwelimitinga mikisa gya Mukama nyiza ogamba nti njagala wano Mukama ate nanteeka ewala musajja mukkiriza nnyo okyali mulokole ndi mulokole omusajja mukkiriza nnyo naye ba girls okyabazanya wakati oliko omu nakugambye nina omukazi omu Caspian nga tubaliza kuba akadde kaffe katuddukako kwolekera abawagizi bonna ddala bannaffe abali eyo mu east kotulekera akatalekeka abawagizi bange Uganda yonna okutwaliza awamu abantu bomu east bampagidde nnyo Busoga region eyo Bukedi Busoga denge Masaka netuddako neyo mu west nkubayo nnyo shows katuwambuke n'eggulu
eggulu sinakuyimba yokko by the North and West Nile. They are still virgin to me. Bagabe bakubooking. Abantu beyo mwenna mwe bali nnyo kumpagira bu message mbula abambi mwongere nnyo amaanyi. Mutuwe emirimu, tujja kujja essaawa yonna kasa mutukonako we mutukasimu. Mujja tulabeyo nga tujja. Thank you so much. Bayimbiremu tugende. Bwekiba kuggwe ngonda, ngonda ma Power Ranger. Obasinze mpoma ma Power Ranger. Nali manyi bino tebirikoma. Twasuubiza